Hallelujah. Yesu lilina amaanyi. Hallelujah. Hallelujah. Yesu lilina amaanyi. Father Lord, I need like a farmer Amaanyi Yesu lilina amaanyi. Ina getulita. Tena getulitegeera. Njagala mbanyumizeeyoko ekyantuukako. Mabegakaawo. Agenda mu katale okugula ebintu. Kusoma yabanyumizaako wano Sande ewedde. Bala okugula ebintu kutandika okubuulira omuvubuka gwe nali nguzeeko ebintu enjiri. Mubuulira enjiri bamubuulira enjiri ze bandi babiri. Ne bantandikako. Baagala okulemesa ono bwe mbuulira enjiri. Nga oli atandika okungamba naye lwaki nange tosabirako njagala kufuna mmotoka. Njagala kufuna mmotoka wano okulira bakabaka bwa Katonda ate kusaba mmotoka mu bintu byonna. Lwaki teweetwalira obulamu obutaggwaawo? Ne beebuzaabuza. Kati twali tukyala omuvubuka n'akomawo n'akonfensinga n'agamba naye wamma bulokole nkubuulire kikulu senti musamize. Yagamba tuli basamize. Tegeza baali bangi abaali baliwo ye ne munne yali awo nga batudde empale z'abakyala. N'abalala bangi kubanga n'abalala baabandiza baagenda bajja bawuliranga ekigambo kikutte nga bagenda bajja nga beesoma nga bavaayo. Mukama n'agenda ng'abantula ng'abantu. Naye bwe twali tuli awo mu kkaya naani asinga Yesu yasinga bagamba Sitaani yasinga bagamba Yesu alina amaanyi nabo bagamba emizimu gyabwe girina amaanyi. Bamuli yagamba ye mwana wa Mizimu mwana wa Misaamu. Naye Misaamu okyagaza oli mwana wa Katonda. Naye mwagala okumanya nti Yesu alina amaanyi. Bwe muba muli eyo nga muli mu kusamira busozi zammwe kubanga beenenya ne bagamba bo buli lwakusatu tebakola. Abo bagenze ku lusozi kusamira buli lwakusatu. Teebereza dedication eyo tebakola. Bagenda bagenda bakola ki ne basabira. Naye ffe n'olwasaali n'osika kabulagiti n'osika n'onoonya kano ne weekwasa kino ate jjo nakooye ate jjo twabadde mu kusiika ate jjo twabadde mu mbaga ate kakati omwannaasaba Sande eddako naye bbo buli lwakusatu ku lusozi. Ne mbagamba oba mwagala okumanya erinnya Yesu ffe Sitaani tusinga tumukuba. Kaakati namwe muba mutye njagala muyiteko biyise erinnya Yesu. Oyagala tukuya. Mukiwulira ekintu ekyo? Oyagala tukuya. Ekitegeeza bamanyi. Bamanyi amaanyi agali ku erinnya Yesu. Okusinga naffe abalokole. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Lisumulula buli kikolimo. Kubanga olaba neemize olaba n'abasamize bamanyi bakimanyi ekyo erinnya eryo lirina amaanyi. Kati ate ffe abaana ba Katonda kubanga nabagamba ffe eby'eddala lya Sitaani teririna makulu tumukuba buli Sande tumukuba naakati nammwe mba mugenzi muyiteko biyise erinnya Yesu mulamu. Balekirikirize abaana baffe okuyita erinnya Yesu. Bayibuli egamba nti oyo yenna aliyita erinnya lyange alirokolebwa. Nti ebintu biba bikuba oba oli makati ga accident muli mu mmotoka mulaba emmotoka egenda abamu bayita maama nze taata nze taata nfudde n'okufa n'okufa. Tulina okuyita erinnya Yesu. Tinobobeera mu mbeera bwezo n'oyita erinnya Yesu emizimu egiba gitegesa kyonna kyedduka. Haleluya. Gega amaanyi agali mu linnya Yesu. N'abaana baffe mutabadde mu bayita mami dadi mubayigiriza okuyita erinnya Yesu. Bali balina we bali ne bayita Yesu balirokolebwa. Nga tutandika okusinza tugenda kwogera ku maanyi
yali mu linnya Yesu. Haleluya. Muyite wonna bw'oli tamanyi mbeera oba oli mu mbeera ki olowooza sente zijjanye abaana balwadde buli kimu kitambula zikiza kiti erinnya Yesu mugambe naye Yesu ndi wano bino nga biganye oze ntya awulira Katonda waffe alina amatu awulira alina amaaso alaba. Hallelujah.
sente zonna zakola n'asobola okugala w'essabolira n'agenda ku lusozi n'atandika okunoonya Sitaani. Mukama atusaasire, Mukama atusaasire, Mukama tumumanyiridde nnyo. Katuve ku ntebe zaffe fena tufukamire tubeereko ne kye tugamba Mukama atusaasire kubanga tumwetaaga. Atusaasire tukoze buli kimu ne tugamba okukola ky'ate atuyita okukola. N'atugamba baana bange mbeetaaga mujje mu maaso gange, mujje mulye, mujje munywe, mujje mufune obugagga, mujje mufune buli kimu. Naye emitima gyaffe gijjudde okweraliikirira, emitima gyaffe gijjudde okweraliikirira kwokka. Ekifo ky'okukola Mukama ky'atugamba, naye omusanuzi okweraliikirira kuteeka ku bbali n'agenda n'anoonya Sitaani asobole omuyamba bwongera amaanyi amalala. Olwaleero taata tuli mu maaso go ng'abaana b'Omukama. Taata tuli mu kituli wano kulwa buli kinoomu, ali mu kyaki eno, ali mu maka gaffe, ali ku mirimu gyaffe ng'atukwatako Mukama. Olw'abantu bonna abamanyi erinnya lyo tugamba nga tulimanyi naye tetukola ky'otugamba okukola. Mukama tusaasire, tusonyiwe taata, tetuleka Mukama, tukomyewo mu kubeerawo okwo. Teekawo ekitukomyawo Mukama, teekawo ekitukomyawo okwo Mukama, okukola okuwala kwo, okukola kye watutuma okukola Mukama. Tusaasire amalala gali mufe Mukama. Sente zifuuse sente, tweraliikirira sente ne twerabira tu sente zonna zizo. Nti ffe tuli bakuumi bukuumi, kyonna kye twetaaga kiri mu ggwe. Buli kimu kye twetaaga Mukama kiri mu ggwe, kiri mu ggwe taata. Tusonyiwe kwerabiranga, ne tukola ebyo ebitajja, ne tukwata amakubo agatali mateefu, eddoboozi lyo ne tulyerabira, ne tujjula okweraliikirira, ne tujjula obukumpanya, ne tujjula obwenzi kubanga twetaaga kubaawo, ne tujjula obulimba. Mukama tusaasire enkya ya leero taata, nga bwe twakusabye nga tutandika nga tugamba taata jangu otukyalire. Mukama tukyalire, totuleka kusigala kyekimu Mukama. Twelimbye mu maaso go, twelimbye taata. Tusaasire Yesu wange, tusaasire Yesu ow'ekisa, tusaasire. Mukama atadde erinnya lya Yesu waggulu wa buli kimu ku nsi kuno. Abafiripi bwe tugamba 2:9 okutuuka ku 11 nti erinnya lya Yesu liri waggulu wa buli kimu, wansi wano na waggulu. Erinnya Yesu eryo Yesu eryo tulinywege. Ensi ejjudde ennaku, ensi ejjudde okuyiganyizibwa, ensi ejjudde bingi tetusobola na bimalayo. Naye ate tumanyi Yesu ye buli kimu. Yesu ye ge maanyi gaffe, Yesu ye ssuubi lyaffe, Yesu ye mukwano asinga emikwano, Yesu ye muzadde abeerawo buli kiseera. Mu ssaawa ey'akazigizigi abantu bonna nga bagenze, embeera nga ziganye, Yesu waali agambye ekigambo kye sigenda baleka, n'abeeranga namwe emirembe n'emirembe. Muli bange n'abayita mbazadde biwatu by'emikono gyange, mbamanyi linnya ku linnya, era kakati nga mufukamidde wano. Mukama ayimiridde amanyi linnya lya buli kinoomu ali mu kifo kino. Oyo ye Yesu. Tumukamba atuyambe, tumukamba atuyambe, tumukamba atuyambe, atuyambe Yesu, atuyambe omulakozi waffe, tuyambe Mukama, tuyambe, yamba obunafu bwa buli kinoomu obumanyi, obunafu bwa buli kinoomu obumanyi, yamba. Taata tukuwebaza, taata tukusinza, kubanga tetukunoonyeza bwereere, tukutendereza Mukama, kubanga otwagadde nnyo.
otufaako. Webale Mukama, webale Yesu, webale katukube engalo zaffe nga tumuliraza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwebale nnyo okujja mu kubeerawo kwa Mukama. Abawanguzi mukoowanka, obuwanguzi bwammwe buli mu kubeerawo kwa Mukama. Worship team tubeebaza, mwebale okumuweereza. Mwebale okwewaayo. Mwena bagoma, mwena abajjija buli kimu, mwena tubeebaza. Mwebale okwewaayo. Mwena abazze ne mukeera ne muleka obuliri bwammwe. Mwebale, mwebale. Otherwise olisigadde ng'amaziga go ng'okakaabira eri, naye weewaddeyo. Webale nnyo, weebalire ddala. Naye nga bwe nasabye nga ntandika, buli lwojja ku kubeerawo kwa Mukama, mukambe Mukama nsiddayo kye kimu, kubanga buli omu alina ekimuluma. Buli omu alina ekimuzitooyeredde, ate bwe kikuzitooyerera n'oweerabira erinnya Yesu ku buli kimu, n'olowooza nti bwe naddukira ewa taata ajja kunnyamba. N'olowooza nti bwe naddukira ewa ati tajja kuyamba, naye Yesu ono gwe wazze okusinza yajja okuyamba. Haleluya, haleluya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati masekati gaffe manyi nti mulimu abagenyi abazze, kubanga manyi ffenna bwe tuli mu kyaki muno baffe ne tujja nabo tubuulira enjiri. Kati tumanyi nti mulimu abapya abazze tukyali. Bw'oba oli mupya kankulabe. Kati awo tuba tugamba nti anti Senoga teyabuulidde enjiri, ne weerabira nti naawe wayitibwa okubuulira enjiri. Haleluya. Ne weerabira nti obuvunaanyizibwa buli ku mutwe gwe, obuvunaanyizibwa buli ku mutwe gwo. Kandi aba agamba nti ku Sande eddaka ajja kujjayo n'omuntu. Pasita yeeyamye, anti Senoga yeeyamye, aliwo omulala. Bannange waliwo malayika ya Katonda eri awo egambye egenda kuleetayo omuntu, naye gw'otidde mukwano katuyite abantu bajje basinze. Abantu beetaaga okutegeera Mukama. Bali eyo, waliwo abatamanyi nti Yesu kiki ky'asobola okukola. Naye omala okutegeera Yesu kiki ky'ali, ate kiki ky'asobola okuyamba, obulamu bwo tebulina kusigala kyekimu. Mukama yeebazibwe. So ekyo kisaleko omutima gwo nti lwe nzija ku kyaki nina okubeerako ne gwende asoga Mukama. Nina okubeerawo, nina okubajempa. Kati oli eyo olina testimony kandaba omukono gwo ng'owulirako. Era gwe anti Senoga nja kukwaniriza kubanga n'enjiri bw'otyo bw'ogibuulira yanguwa. Oweereze testimony eyo tofa nayo. Ate abalala bagaanyi okujjako anti Senoga. Ate nga Mukama akola ng'owulira nti obuli bulamu n'osobola okutambula okujja wano kyamagezi nakyo si kyakuzanyiramu. Mukama yeebazibwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mbadde nsaba okuyita ku mukyala Tema nga ngenda kuba buno obujulizi, kubanga obujulizi buno ndudde nabo. Mukyala Tema w'oli jangu ekampe buno obujulizi, nze mbuwanga nze ku lwange, kubanga omanyi Katonda bw'atutuma nti tuyimirire mu kituli ne tulaba nga essala azizzeemu. Bannange bwe tutamuweera bujulizi tuba tukoze tutya nga tumulidde amanya Seetan Sarah. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Anti Sarah badde atugambye nti tubuulire enjiri, naye ate n'ekyokubiri bannange
Yesu Kristo ono olwaleero bwe tuyige bwe twogeddeko ate ye mwegayirizi nnamba emu. Amiina. Kakati mpise mukyala Tema. Nze Mukama Omwoyo Omutukuvu yanzibirako eri obulamu bw'ono omukyala. Saamukubira ssimu, saamunoonya, neenyingirako mu kisiibo. Kubanga omwegayirizi ebyo by'osooka n'obiteeka wansi ne weetikka eby'omuntu omulala. Mu kisiibo ekyo neegayirira Mukama. Nempita Yesu. Neneegayirira. Naye mu luvannyuma lwa wiiki singa 3 oba omwezi nalaba Mukama nga nyanukudde. Nendaba mukyala Tema ng'akomye omukwaya ng'ayimba. Mukikubire Katonda mu ngalo. Abaluganda Mukama yebazibwe. Nze obujulizi bwange buwadde nga nze kubanga Omwoyo Omutukuvu bwe yanzibirako n'agamba weegayirire. Kati bwe mba nga neegayirira nendaba mukyala Tema ng'ali ku kituuti ng'ayimba nga lwaki seebaza Katonda. Nga lwaki seebaza Yesu kubanga nasabanga emisana n'ekiro nengamba Yesu wange ono omukyala njagala kumulaba ng'akomyewo mu kkanisa. Kale Mukama mwebaza era mwebaza nga gye nkomeza. Yesu alina amaanyi. Katonda waffe alina amaanyi. Omusaayi gwa Yesu gulina amaanyi. Ogwankomezaawo mukyala Tema. Mama yebazibwa Luganda. Nange nebaza Katonda newaffe akola. Nebaza Mukama nnyo. Yali nina ekiseera ky'ebitamu nga nsobeddwa. Nalina ebbanja ddene. Naye Mukama najja ng'ayogera nange. Mu butuufu Mukama ayogera. Era njagala mbabuulire nti olunaku lumu omuntu eyali Amaanyi twatuka ekiseera okuba nti tetutegeeraganye bulungi. Naye mbanzirayo eka n'abantu abalala. Kakati n'ebibozi nga limu amati darling don't worry. Akabe gaggwako gonna. Naye Mukama nga nkolera ekyamagero ekyo. Nange ebbanja lyaliddene. Munze ng'omuntu nali sizikwatangako kwegamba ezaawamu. Naye Katonda nankolera ng'ayita mu kukkiriza emmalayo ebbanja kwegamba ekyo kyebaliza nnyo Mukama. Ekirala kye njagala okwegaliza Mukama atukuumye. Awaka omwami wange munaku kumala emyaka ndowooza 5 abamu adamu amaanyi mu ddwaliro omusaazi ng'ali kutuba naye nempulira nga oluyimba lujja nti tumutendereze Mukama. Nansi najja okutukyekikako nasanga nga nnyimba eddoboozi lyabadde ttono ne lyeyongera naye nga naye lwaki tujjanga wano mu kiseera okuwaana obulwadde tutendereze Mukama kubanga bano abalamu abali wano basinga empologoma ezavudde. Agamba nempulira nga nsinza omukyala n'agamba naye mumanyi lwaki Mukama abakuumye tutekanga lino lyonna kyala gwe obula si bulwadde. Bwekatuwadde emikwano mingi mu ddwaliro neneewulira abasawo bonna mikwano gyaffe. Ekirala kyenjagala okwebalizaamu Mukama munsaasire kubanga agambye newaffe Mukama akola bingi. Kakati weeks omwezi oguwedde nga bamulidde nti omwana wange munafu
ne bampita ku makya ne mutwala mu ddwaliro okukyekinga nga esikoza teziri bulungi. Naye ne ŋŋaana okukikkiriza ekyo. Ne baŋŋamba ŋŋende ku novi mbuukinge. Ŋŋamba sijja kugendayo. Ne boogera erinnya dokita omu Kabitula, ne ŋŋamba sijja kugendayo. Ne boogera dokita omulala, ne ŋŋamba sijja kugendayo. Naye ne mukumira waka wiiki medication yaliko. Ekiseera ne kituuka alingako n'omusawo musaba ebeneza nga byonna biraga ekimu. Omukyala n'aŋŋamba nti otwale alabe omusawo ate kukola. Nze nkooye eddwaliro, nkooye ssente. Naye nga n'okutuuka kale akyuse nga tugadde nnyo ng'atya mu kukambwa atukambuwalira. Omusawo ne mugambye n'agamba nti lwasatu nkubira ssimu leta ambulance n'abasajja bange bajja musimu. Bwe namutwala mu ddwaliro kumakya teyagaana. Tuba tutuuka mu kkubo nga mutwala ku Dr. Plaza Ensambya. Nga dokita we yasooka amugobi. N'agamba wajje muntwala mu bukambwe ezisembayo tukakasiza eddala ekyokola. Bwe twagenda okutanya omusawo eddagala lyonna n'alikwata lyabadambira n'alisula mu dasibini n'atugamba kaakati omukyala ono ensigo ze eddala kituufu kirakuwa. Genda kumuteeka ku ddagala tulabe ekyokola. Bannange njagala okuweera Mukama obujulizi. Maama wange gwe tubadde tusitula atambulira mu wheelchair asobola n'ataeeti neyeekonyawo. Twali tumuliisa kati yeeriisa n'akugaa njagala kino njagala kiri. Twagala okukyebaliza at one time nakirowoozaako ne ngamba bannange maama naafa. What happens? Ensi enzirugali maze nsigaddewo omukulu mu famire. Naye Mukama ekiro ekyo n'andaga nga nsingira yini ŋŋendawo musumba nsabire. Omuntu omu n'ambuuza bagenda kusabira kuti. Empulira mu mutima gwange nga sirina kye njagala bansabire. Nankuba akama saba ekisa. Nekita nga nina era ekisa kya Mukama kituusiza wano. Naye twesige Mukama mukwano gwaffe. Mukama yeebazibwe. Bujulizi bungi naye limuwolu. Amaanyi agange Elinya okulireko mangu. Neebaza Mukama kubanga gyatujja wala. Neebaza Mukama olw'obulamu bwange. Neebaza Mukama olwa mikwano gyange. Neebaza Mukama olw'abazadde bange. Neebaza Mukama obujulizi bwange bulungi. Neebaza Mukama from 2020 twasimba okubeera ku ssomero. Ebya COVID byatandikira because remember I was a candidate by then. Nga tulina otuula nga tuli mu form 6 kati nga tulina otuula form 6 naye ate tekyasoboka. Ne batugamba ebya COVID biringiddewo ne tuddayo ewaka ne tubeera ewaka. Naye olwamala 2020 ne tuddayo ku ssomero ne tutuula ebibuuzo byaffe. 2021 eggwako naye nebaza Mukama nabikola bulungi. Saakola nnyo bulungi naye nera nebaza Mukama nakola bulungi kubanga nafuna 13 points plus 2 principal percent which is 15. Naye nebaza Mukama badde ngewaka cause nalina okujoyininga n'emikwano gyange tenatuula nagyo cause bo bajoyininga dda university naye ate nze nesitasobola because of some issues. Nesta joininga
nengenda ate nensalawo okukola mu bbala sitaani nampama nenkolanga mu bbala naye nebaza Mukama okuva nebyosaba nali nabivaako nsi nabireka naye nebaza Mukama olwa Antipeace bwe yatuleetera mu bulamu bwaffe obulamu ne bukyuka nebaza Mukama kati nawe okusoma ngenda kuddayo nakolaki na applyinga dda nesosa yali yabula naye ate yakomawo nagamba okuddayo kusoma naye nebaza Mukama byonna nabimaliriza neera ku Monday nzirayo kusomera teri kyenkana Katonda era tumwebaza olw'obujulizi obwo ate obujulizi bwonna bwe batuwadde bwe tuwulidde tubunyika mu mutwe gwa Yesu tubusiringira ddala omulaba alimu obubba mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Kati tugenda mu kigambo musawo lyennyini gye tulimu obudde butambudde. Omusumba waffe omulungi agenda otubuulira ekigambo. Ndabye omusumba ono akabanga kagenze. Omusajja omwesigwa, omusajja ayagala Katonda, omusajja aweereza n'omutima gwe gwonna. Namulabira ddala nga nkyali mu ssomero. Buli lwatwalanga nga tulina enteekateeka nga tugenda mu buweereza. Bajeti nga zigaanyi, nga tumaze ozidrawinga nga tetulina ssente. Twalindangayo abantu babiri. Twalindangayo omusumba Godson, waliwo ne Paul yawummula mu Yesu. Naye omusumba Godson bwe yatuukirangawo, ssente zisigaddeyo meka. Zonna ng'aziteekako zigende ziweereze. Omusajja yagadde nnyo Katonda. Musumba tukwagala nnyo. Tukwagala nnyo, tukwagala nnyo. Era tukukkiririzaamu mu linnya lya Yesu. Era ssaawa yennyini tuweereze eri abantu. Mukama akuwa omukisa gw'okyo. Omugalo tubongereko. Kuyakisala mu ngalo. Antisala oyo twali naye ku yunivasite Nakawa kati yali mukyala nga muyimbi era nenakwema naye nga muyimbi. Tumwewonya biriwo ebyaddako naye ebyaddako nemubimanyi akumwamina mukyala era naye n'omukisa nti ku lunaku Uncle Emma wassa mwana muwala ono ekijujjulo taata wa Saara yalwawo okuva e Hoima. Tuli mu kkanisa tutudde obudde butuuse babuuza ani agaba omukyala ono okufumbirwa omwami ono nga tuwali muntu. Saara nengamba jangu tuka. Nekabankaba kyali naye kyabavuka nkyala bwebutyo mpolampola nemukwata muleeta ku lotaali nemugaba. Era ankwemanyi oba nyongereyo ku nkoko oba kubanga nagezaako yankwayima oba onofunye akabuzi akamagulu 3. Mukama yeebazibwe. Njaluddeyo Bayibuli yo. Kanisa yaffe si yakuzanyazanya kujja kutoola teri bijja kutoola. Funa Bayibuli yo era ofune ne akatabo kawandiikamu wamu ne peeni gy'ogenda okuwandiisa. Katusabe Mukama tukwena olwaleero ekiseera ekinyuvu ekirungi bwe kiti okubeera mu maaso go okwagala n'okusinza wangi olutandika kumawo. Mukama nkugenda mu kigambo kyo kiwe omukisa Yesu. Mukama bagenda kiwula beere era babeere bawanguzi n'okukirawo. Mukama tugoba buli mwoyo omubi gwonna mu kifo kino mu linnya lya Yesu Kristo nga tukoola omuliro gwokye buli muzimu ebisambwa ebyokola amajini lubaale empewo ne byonna nebigendera okwo tubigoba kubanga wano so birina okubeera
Katonda forget buli kimu kimu Yesu era Mukama tuwole kyogera tubeere kwebaza Yesu linnya eddungu esinga amaanyi tugambe nti amiina tugambe nti amiina tugambe nti amiina haleluya twebaza Katonda nti Sande y'olwaleero Sande ya njawulo nnyo ate Sande nga ya mukisa Sande eno tugenda okusabira somero emikono gya Mukama bakuume taamu yagwako twabawaayo bakumonga balungi Mukama n'ab'obuwanguzi ripooti ezaali embi ku luli kati zisana okulongosalongosebwamu ne zitereera kkiriza nti Mukama Katonda oyo era nekona ajja kubanga abawumukisa nate ate Sande yeemu yakusembera mweteeketeeka emitima gyaffe okuba tusembera tujja mu maaso ga Katonda bamu ku mmeeza entukuvu Fula kino nga kikulu nnyo kubanga tumala gajja ng'osalimbira ku mmeeza ya Katonda Katonda mutukuvu naffe nga tubeera nga tuli ki batukuvu pozi n'okujjukiza nti nno olunaku lwajja otusaawa nga 5 twatandise omwezi ogw'omukaaga ogwa Bayibuli gwe bayita Elulu abamu kubamanyi tulina kalenda 2 kalenda eno gye tugoberera tugamba kati mwezi gwa Agusto naye ng'ate mu nsi ey'omwoyo tuli mu mwezi ogw'omukaaga oguyita Elulu omwezi ogwo mukulu nnyo kubanga mwezi gwa kuteekateeka mitima gyaffe eri Katonda naye ng'ate omwezi ogwo gukontana n'omusajja bayita Gaadi mu Bayibuli omu ku batabani ba Yakobo kati Gaadi ono abakola amawanga 12 aga Isirayiri yali musajja mulwanyi nnyo era mu guno mwezi tugenda kwekakaba tulwanyise omulabe Sitaani gamba nti tuse wansi amangi kuba Mukama Katonda ali naffe era kisa kyekimu tugenda mu maaso kuyiga kituyina okunyweza obulokozi Mukama bwe yatuwa era mu bulokozi obwo tuyina ebintu bingi ebiri ku luyi lwaffe ebituwa obuwanguzi okuyakkiriza Kristo okubeera omusajja n'omukazi nga otya Katonda naye ng'ate oli muwanguzi gamba nti amiina olwaleero essomo tuliko ly'erinnya erya Yesu teriiyo linnya mu nsi muno lyenkana amaanyi agali mu linnya erya Yesu Kristo erinnya erya Yesu ly'amaanyi sirinafu naye lirina amaanyi batandike bwe nti mu famire nnyingi amannya ge bawa abaana oba abantu kikibeera kintu kikulu nnyo era ebiseera ebisinga obungi bakolawo n'okujaguza oba okujaganya nga omwana afuna erinnya lwaki kubanga erinnya kintu kikulu nnyo mu nsi muno teriyo muntu abeeramu nga talina linnya wali mulabye olabye omuntu nagamba zisirina linnya waliwo mulabyeko ebanejje mulieyo munsirimuko waliwo mulabyeko nga talina linnya nameless numberless naye nga ali nameless talina linnya taliyo newabeera mwavu atya aba alina erinnya kintu kikulu nnyo eri obulamu bwaffe era erinnya lyerikuwa kyoli oba ekikufuula kyoli ebiseera ebisinga obungi omuntu baba alina erinnya limuweereddwa afuuka erinnya eryo gyeritegeeza katugambe siyinza kwerabira omusajja ali ku mulembe gw'obote omulembe gw'obote nali nange nkyakula naye nali nkuze waliwo omusajja yali mu poliisi nga bamuyitakanya omusaayi omusajja oli yali mutemu era nga muzibu nnyo lwaki olw'erinnya n'osanga amannya n'ababi ebiseera ebisinga obungi soba wegendereza n'ababi abeera mubi oba sebabi nabukalu era abeera bw'atyo mukalu amanya kintu kikulu nnyo
noonya erinnya eddungi eriweesa Mukama ekitiibwa, kubanga erinnya lifuula omuntu ky'abeera oba kyali. Erinnya lyange etwa Godson. Godson kitegeeza mutabani wa Katonda. Yokaana 12. Bayibuli egamba nti buli amukkiriza yamuwa obuyinza okufuuka mwana wa Katonda. Era neebaza Mukama, mbadde mwana wa Katonda. Mukama ampadde obujulizi n'obulamu bwange. Mukama yeebazibwe. Lwaki oba erinnya? Bwegamba Oluganda Ambrose Muteeso yali aŋŋamba nti balina erinnya bayita Okirenyi. Okirenyi Mwateeso litegeeza ekiso. Era yagamba ba Akirenyi bonna abasinga obungi babeera babbi basigu. Tebasoboka. N'ebirayo amannya mu Luganda kikuba mutwe. Omwana wo tomutuma nga linnya kikuba mutwe. Kubanga kikuba mutwe era ajja kukuba emitwe gy'abalala. Mukwano gwange mumukiga ye balina erinnya bali bamuyita ebitabayireho eri omukiga muno. Aha, nirimanyisa ki ebitabayireho? Tibiriiyo. Erinnya era yalikyusa n'okulikyusa n'agamba sikakubeerawo nga bapita ebitabayireho. N'agamba kakyeta tulige gye tuli bulungi tulige. Bannange amannya kiri kikulu nnyo. Yesu Kristo naffe gye tuli amannya kiri kikulu nnyo. Mu Abayonaani abano Mukama be yakozesa ne Yesu mwe yava, nabo okutuuma erinnya ly'omwana bakitwala nga kintu kikulu nnyo. Era abamu ku bo bagoberera mu nnyiriri zaabwe ne bafuna erinnya ly'omuntu omulungi mu famire ne waliwo omwana omutaddako. Lwaki? Kubanga tebaagala ebyobuwangwa byabwe okuzikirira. Era mu Bayunaani omwana batulaga kikulu nnyo okumuwa erinnya eddungi. Batono nnyo abantu b'Abayuda. Ennaku zino osanga omwana omutuma erinnya ye Yuda Yesikaliyooti. Kikyosuubira omwana mulyamu nkwe n'ebiringa ebyo. Kale tugende mu maaso. Naye Bayibuli eyogera ki ku mannya ag'abantu? Bayibuli eyina bingi nnyo byeyogera ku mannya ag'abantu agabaweebwa. Naye Mukama ye ayagala nnyo amannya aganamuweesa ekitiibwa eri abaana baffe. Era ffe tulina abaana bana, buli mwana twamuwa erinnya nga Mukama atuluŋŋamya. Mwana kyagenda okubeera erinnya talemwa. Litegeeza nti Katonda gwe tusinza talemwa. Aleluya. Era bwe tugamba talemwa tukakasa nti Mukama tajja kukola ki? Tajja kulemwa. Addamu twamutuma erinnya asaanidde. Katonda gwe tusinza akola ki? Asaanidde. Ye Katonda mwene asaanidde okusinzibwa. Eyaddako twamutuma ayinza. Katonda akola ki? Kati omuggalanda waffe twamutuma asante. Asante kitegeeza Mukama weebale. Mukama yeebazibwe. Bannange abaana baffe tubawe amannya amalungi. Bayibuli etulaga nti eriyo abamu ku bantu abali mu Bayibuli Mukama bakyusa n'amannya gaabwe. Lwaki? Kubanga amannya gakuwa kikyoli. Ekyokulabirako tugende mu olubereberye essula 17. Tulabe omusajja ono gutwa Ibulayimu. Yalina erinnya Ibulayimu okusooka. Yakyusibwa bukyusibwa. Kati Mukama kyanoonya asobole okumukozesa. Era kankyogere bwe nti abamu ku amannya ge muyina osanga Mukama okukozesa. Olubereberye 17 nnyiriri olwokusatu paka olwokutaano. Ibulamu n'avuunama maaso ge. Katonda n'ayogera nti nze laba endagaano yange eri naawe. Naawe oliba kitaawe w'amawanga amangi. So tokyayitibwa nate erinnya eryo Ibulamu, naye erinnya lyo
linaabanga Ibulayimu kubanga kufudde kitaawe w'amawanga amangi. Mu Bayibuli abasajja n'abakazi bangi amannya gaabwe gaakyusibwanga nga Mukama ayagala amannya gano gabeerenga gali mu layini y'emu n'egyagala Mukama okubakozesa. Omusajja omulala mu Bayibuli mu ndagaano empya yali Simooni. Simooni ye yakyusibwa n'ayitibwa olwazi. Simon the Rock mu Matayo 16:15-19 erinnya lyakyusibwa n'ayitibwa olwazi. Mulamu bwa bulijjo obungi amannya ge tufuna gano gatufuukira omukisa oba gatufuukira empya kyonna. Mukama atuyambe atuwe okubikkulirwa tetulina okukola ku nsonga eno ey'amannya. Bayibuli mu ngero 22 n'olunyiriri olusooka lugamba bwe luti engero 22 olunyiriri olusooka lugamba bwe luti Luganda. Erinnya eddungi lyakulondebwa okusinga obugagga obungi n'okuganja n'okwagala okusinga ffeeza wamu ne zaabu. Erinnya eddungi lyakulondebwa era lisinga obugagga n'ebirala. Kati katugere bwe nti bw'ofuna erinnya lyo oba bw'ofuuka omuntu, empisa gye weeyisaamu liwa erinnya ly'ekitiibwa. Bagamba nti nno Joseph atuuse, kubanga Joseph akoze erinnya nga ddya obujulizi afuna ekitiibwa ye ng'omuntu. Era Mukama twebaza kino atwadde amannya nti abamu kuba abantu ayinza n'okuteeka mu mbuga z'amateeka senga oba omuvuga obeera nga nga omuvudde erinnya lye n'ogamba nti gundi mubbi agenda mu kooti n'agamba erinnya lyange etto. Tugende ku nsonga eno eya Kristo. Lwaki erinnya lya Yesu lirina amaanyi era lwaki erinnya lya Yesu Kristo lya muwendo? Lwaki erinnya lino n'emizizo ligitya? Lwaki erinnya lino lirina amaanyi geryetisse? Tugende mu Bafiripo essuula 2 bwe tulina okusoma amakanda olunaku olwaleero ennyiriri 5 okutuuka ku lunyiriri 10. Abafiripi 2 olunyiriri 5 paka ku 10 lugamba bwe luti. Genda baneetuuliriza bulungi oba tulina Bayibuli ekawo tukusonyiwa olwaleero genda ku sikirini yaffe kweziri okwo. Lugamba bwe luti olunyiriri 5 lugamba nti mubeerenga okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Awo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana Katonda. Olw'omusiibwa bwe yatwala engeri ey'omuddo n'abeera mu kifaananyi eky'abantu, era bwe yalabika mu mitindo ogw'obuntu ne yeetoowaza nga muwulize okutuusa okufa, era okufa okw'okumusaalaba. Bayibuli egambye nti Yesu Kristo yeetoowaza okutuuka paka wa okufa. Bannange, kwetoowaza kwa kika ki okutuusa okufa? Yesu yakikola. Abamu ku ffe amalala gatutawaanya n'okwewanika waggulu n'okwegulumiza n'okulowooza nti ffe tuli bakimu okusinga abalala bonna. Ne bakuyita owange Yokaana namuddu Oluganda kakkanako obeerenga Yesu. Bayibuli egambye nti Yesu Kristo yeetoowaza okutuuka okufa okw'okumusaalaba. Waliwo okufa kuno kugamba nti bajja kuba asasi ebimuli ggwe, naye ku musalaba, omusalaba gwali muzibu nnyo okufiirako. Kubanga omuntu afa kimpowooze, afa mu bulumi obungi ennyo, n'afa nga nalina muka gwassa, n'afa mu bulumi obuyitiridde akagigi akasukulumya obungi. Naye Yesu yeetoowaza, Bayibuli egambye
okutuuka okufa. Lunyolomera lugamba bwe luti era Katonda yava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya liritira amannya gonna, buli vviivi lifukamirire nga erinnya lya Yesu, ery'obumu mu ggulu n'ebyo ku nsi n'ebya wansi, era buli lulimi lwatulenga Yesu ye Mukama waffe, Katonda Kitaffe aweebwe ekitiibwa. Erinnya erya Yesu lyava mu bikolwa bye yakola. Era Yesu Kristo ono nga bwe tuwulidde yagondera Katonda n'agondera embeera ey'okufa okununula gwe nange. Yesu Kristo ono n'akakkana wansi wadde nga byali bizibu nnyo. Mu kukkana okwo eri Katonda n'okumugondera mwe mwaweebwa erinnya erisinga amannya gonna. Kanjogere bwe nti bw'omala okulokoka n'ofuna Yesu Kristo mu bulamu bwo n'oyiga okukkana wansi n'obeera nga oli muntu mugonjebwa oba wagonjebwa, Mukama akuyimusa ggwe amiina. Era Bayibuli egamba nti Yesu Kristo yakakkana wansi era Mukama kyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya erisinga amannya gonna. Kino kitegeeza teriyo linnya ku nsi kuno lisinga linnya lya Yesu Kristo. Teriyo linnya lya misambwa oba byokoola oba mayembe oba lubaale oba bwavu oba mabanja. Teriyo linnya lisinga lya Yesu Kristo. Erya Yesu lye lisinga amaanyi. Erya Yesu lye lisinga obusukkulumu. Erya Yesu mwe muli obuwanguzi. Lw'okola erinnya lino obeera muwanguzi naawe n'okukirawo. Lwaki? Erinnya lino ly'amaanyi nnyo. Ekisookera ddala ensonga esooka oba ekyokuba ekisooka, erinnya lino lyalondebwa okuva mu ggulu. Kirabika eggulu lyatuula. Omusajja ono tunomuyita linnya ki? Bamalayika we bali, Katonda mwene waali, bwe mutukuvu naye waali. Ne bateesa n'agamba omusajja ono tumuwe linnya ki? Ne bagamba erinnya tujja kumuwa erinnya mu ndagala enkadde lye bayita Emmanuel. Katusome Isaaya 7 bwe liri erinnya 10. Tulabira 14 straight obudde bugenze 14. 14 ligamba luti Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero. Laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, alizaala omwana wa bulenzi, era alitumwa erinnya lye Emmanuel. Emmanuel litegeeza nti Mukama ali wamu naffe. Mukama yebalirudawa, Mukama alirudawa, ali wamu naffe. Lyerinnya lya Yesu Kristo, kubanga erinnya lino lya kitiibwa ly'amaanyi litegeeza nti Mukama ali wamu naffe. Lwaki nnyo ly'amaanyi lino? Ti buli lw'olikoowoola Mukama abeera wamu naawe. Oli mulwadde, oli mu bulumi, oli mu kutawaana, oli mu kweraliikirira, koowoola erinnya erya Yesu Kristo. Mukama ali wamu naawe. Oluusi abooluganda tumanyi okweyita mu mbeera n'ogamba ye Mukama oba yanvaamu, oba Mukama akyali nange, ye Mukama oba yanneerabira, obona bya bulimba. Mukama ali wamu naawe. Yagamba tali kuvaamu, tali kulekerera, n'alibeera wamu naawe okutuuka okufa. Lyerinnya lya Yesu Kristo. Yensonga lwaki ly'amaanyi. Yensonga lwaki erinnya lino zito nnyo mu nsi ey'omwoyo. Era nga bwetuyiza ono Luganda baali batugamba Brenda Ntesireje, abasamise tebayinza kuyita linnya lya Yesu mu ssabo, tebasobola. Lwaki? Balitya, lijja n'amaanyi, lijja na muliro, lijja libwatuka. Lyerinnya lya Yesu Kristo. Oluganda toterebuka, koowoola erinnya lino, Mukama ajja kukuviirayo. Linnya lya Yesu liyina amaanyi. Ensonga ey'okubiri, obulokozi buli mu linnya limu lyokka erya Yesu. Teriyo linnya lirokola okuggyako
erinnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mu linnya erya Yesu tufuna obulokozi, tulokolebwa, tunaasibwako ebibi, tufuuka abaana ba Katonda. Mukama tuteekateeka n'atufuula abaana be ne tufuuka ebibyo bya Katonda. Mu linnya erya Yesu mulimu obulokozi, mulimu okunaasibwa ebibi. Oyinza okugamba nti ebibi byange bya Yesu Kristo byayitirira obungi. Njukiza nti nno erinnya erya Yesu lituwa enkizo ne tunaasibwako ebibi byonna. Era mu linnya eryo ebibi byaffe ne binaasibwawo ne tufuuka ebitonde bijja. Bw'olokoka obeera kitonde kijja. Haleluya. Lwaki? Olw'erinnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ebikola bya Essuula 4 kansome ku screen yaffe gamba bwe luti amannya amalala tegalina buyinza kutaasa. Bwekigamba bwe kityo. Okay. Oyo lyerinnya eryanyomebwa mmwe abazimbi erifuuse ekkulu ery'oku nsonda. Genda maaso. Next. So tewali mulala bulokozi kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu. Nkyagala nnyo ekyo eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Yesu nga lwaki oli mulokole? Yesu mulokozi yatulokola lwafuuka balokole. Si bakatuliki oba basiraamu. Yesu yajja kweta ddiini, yajja kweta bulokozi. Era mu linnya eryo tulokolebwa ne tufuuka abaana ba Katonda. Teriyo manya amala galokola ng'oba Peter yalokola, oba Buda Gautama, oba Mary Baker mu Edi tebalokola, oba Muhammad tebalokola. Erinnya lirimu lyokka erirokola lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekyokusatu, lwaki erinnya Yesu ly'amaanyi? Tinno Sitaani n'emizimu n'ebirala byonna bitya erinnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Oluganda bw'ofunye ebiroto nga bibi, ng'ofunye embeera nga mbi, emizimu gikutawaanya, amayembe gakubonyaabonya, kifaanana kuli bubi, koola erinnya lya Yesu Kristo. Ojja kuyitibwa, ojja kufuna obuwanguzi, kubanga amayembe n'emisambwa n'ebyokoola n'obulwadde tebuyinza kwaŋŋanga linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tekisoboka. Tekisoboka. Balina akatono. Era erinnya bwe liyitibwa erya Yesu embeera ekyuka. Oba muyinza okujjukira abakyali bato mu kibiina, abakyali bato kati babikola ndowooza. Ng'omusomesa avuddemuko musigaddemu buli baana mwekka. Ne mutana okuba embeera okukula ne muleekana ne mwogera. Naye omu n'abagamba bannaye Teacher Andrew ajja. Bagamba Teacher Andrew. Bagenda bugenzi mu maaso. Teacher Andrew. Mukijjukira ekintu ekyo. Bakyali masomero. Mu kibiina. Teacher of the Lord. Abadde embeekulo yonna nekka wansi. Naye weewuunye erinnya lya Yesu bwerityo bwe libeera. Kavu n'olikoola ng'ebadde ebibi byonna bikka wansi. Njagala nnyo okusoma ekyawandiikibwa mu bikola by'abatume Essuula 19. Essuula 19 waliwo ensiitaano olw'erinnya lino erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tubikole ffenna wamu bannange, temutunuulira bikola Bayibuli omwagala nnyo okuwuliriza. Ebikola by'abatume Essuula 19 waliwo ensonga ku linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Essuula 19 ennyiriri 11 n'akola ebyamagero buli lunaku mu mikono gya Pawulo. N'abalwadde ne baleetebwanga ebiremba n'engoye ez'oku mubiri gwe. Endwadde ne zibavaako
dayimoni n'abavaako naye era abantu abayudaaya abataliiko waabwe abagoba dayimoni ne beetulinkiriranga okwogera erinnya lya Mukama waffe Yesu kwabo abalina dayimoni abagamba nti mbalayiza Yesu Pawulo bw'abuulira abo abaana 7 aba Sukewa Omuyudaaya kabona omukulu abakola bwe batyo 15 eponje lyawo n'abagamba nti Yesu mutegeera ne Pawulo mumanyi naye mmwe baani? Dayimoni abuuza Pawulo ne Yesu n'erinnya lye boogera mbamanyi naye gwe atugamba mmwe baani? Awo entabe we yava Bayibuli egamba nti dayimoni yabba abavubuka 7 embulakalevu bagenda balina ebiwundu nga tebeetegeera. Lwaki? Baali tebalina linnya lya Yesu mu bulamu bwabwe. N'ekyokubiri tebaali bakkiriza. Ekyokubiri kirimu ekiti bw'oba toli mukkiriza towana lukusa kuyita linnya lya Yesu, kukola linnya lya Yesu Kristo tolina lukusa olwo. Naye omwana okulokoka, haleluya, oba n'obuyinza oba n'obuvunaanyizibwa oba n'olukusa okuyita oba okukozesa erinnya lya Yesu Kristo. Bayibuli egambye abavubuka bano bagenda balina ebisago omusaayi gutiriika. Lwaki? Dayimoni abatulamu n'abapimapima nga tebawera twenda linnya. Ekitegeeza oba erinnya lya Yesu Kristo Sitaani takuyisa mu maaso. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Sitaani takuyisa mu maaso obanga walokoka n'okola erinnya eryo era aliwulira n'akubonera. Mukama atuyambe kwe nange ng'abalokoka tukozese erinnya lino buli we tubeera. Bw'obanga oyimuse kowola Yesu, bw'obanga weebaka kowola Yesu, bw'obanga okola kowola Yesu, oli mu bigezo kowola Yesu, ovuga mu motoka yo kowola Yesu, oli mu baaso genda kampiringisa kowola Yesu. Lwaki? Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Era erinnya lino mu ndagaano empya nga teryepankirwako. Lwaki? Linnya lyali ly'amaanyi ddala. Mu Luka essula 10:17 Babuli egamba nti 7 bakubawo nga bajaganya nga bagamba nti n'emizimu gigondera erinnya erya Yesu Kristo. Bwe kiba nga kyali bwekityo mu ndagaano empya mu biseera bya Luka n'abalala ne kaakano bwe kiri Oluganda tobeerawo ne weekunyakunya noddawo ne weekubagiza anti nange byagaana. Yimuka kola erinnya lya Yesu Kristo ajja kutuviirayo atuwanguze kubanga erinnya eryo likyalina amaanyi nga bwe lyali luli. Bayibuli egamba Marko 3:11 nti buli lwe wabeerangawo emisimu emibi nga neliwulira erinnya lya Yesu Kristo nga gigwa wansi nga gikaaba nimazima n'oli mwana wa Katonda. Lwaki? Kubanga bwerabanga Yesu yamanyanga erinnya omuntu lyalina. Era erinnya lya Yesu Kristo nga emizimu egimulaba gidduka muddusi nga gimumanyi. Kaŋŋambe bwe nti bw'obanga oli mulokole, bw'obanga otya Katonda n'olunaku olwaleero emisimu bwe gitulaba kaakano gikudduka. Ekireeta obuzibu kyekibi. Kubanga ekibi bwe kiba nga wekiri nga ekiraba kusonyibwa oba kwerenyezebwa awo mulaba batuyinako enkizo. Naye bwe tuba nga tutambula mu bulokozi bwaffe nga twenenya ebibi buli olukedde, Sitaani n'amaanyi ge gaba gakutya. Kankyogere bwe nti nomala olinnya mu ssabo kaakano nga walokoka, emizimu egyo gisanyalala tegisobola kukola era gimanya wano waliwo obuzibu. Lwaki? Oli mwana wa Katonda. Abooluganda bannyo beepulidde abagenzi mu masabo okukola obuweereza
na omusamiza bagamba wano waliwo obuzibu bannange olwokano tuvaamu natuveemu lwaki kubanga amaanyi aga Katonda gatambulira mu linnya lye lyowetisse gwe ng'omulokozi. Twagenda okuziika Oluganda Anet Nalubwama twatuuka ogenda okumuziika nga waliwo ebijja nga bingi nnyo. Mu bijja omwo waliwo ebijja ebirala nga 6 biri mu nnyumba era ng'abantu balina ebigali bye baleeta kubanga baali bametasimi Walusimbi yatandika ekika kyabwe nga kubanga Walusimbi kitegeeza ssente kati nga bagamba baleeta ebiweebwayo ne bafune ku ssente. Tugamba oyo si Katonda era ng'abantu bagamba tuwange tuveewo tubagamba tujja kumuziika bulungi tumumalirize era bwe gwali eyo emisimusimu misamba bikira isukulumako yagala Oluganda oveemu yempewo ekulimu nobeera mu kutya toyita walisaba kubanga otyawo wotambula eno balibali gwe nyininyini woba oyita kubanga oyina amaanyi ga Katonda oli mutukuvu Mukama yakulokola oli mwana wa Katonda okirira bakabaka ba Katonda. Erinnya erya Yesu lirina amaanyi era wiiki eno ewedde twayongera ogenda mu maaso okusabira ekitundu kino nga tusaba Katonda tuwa amaanyi okuwangula buli muzimu oguli ku kyalo kuno n'ebyoto n'erubaale n'emisambwa tujigoba mu linnya lya Yesu Kristo. Lwaki abantu basumululwa abaasibibwa abali mu muwenge abali mu bwenzi abali mu kutya mu kweraliikirira abatalokokanga twagala Mukama asumule ekyalo kino zetero zalaba enkalu zetero nga zijjudde. Lwaki abantu Mukama yagala balokoke badde Katonda netebayinza kulokoka nga bakyasibiddwa mu busibe bwabwe naye Mukama atugamba tukoowole erinnya lye. Kuno simanyi manyi kyalo kyo bakiyita kukwata kakati bwaba tukitegeeranga kankikunyonyole Mukama yatula okubikkulirwa nti kwata lweta kukwata zooni kwata si kwata bukwasi kwata misimu misambwa egifuga mu mpewo ekyalo kino era obanga weegendereza n'otambuza ebigere mpolampola luguudo olulio lwa kolasi olwamaliko waliwo awali ekkoona walinga olwokabbaala ekifo ekyo bawandyako kuliko ebifaananyi bye baasiiga nga byabakazi bali bukunya omu atulidde ekisenge bwati bukunya omulala atulire ng'akasitoolo naye nga tebafudde ku misota mukigeri wekirira kwata oyo misota misambwa lirinya ejala okubanga egifuga ekyalo kino naye olujalowuliriza bulungi Oluganda kubanga Mukama ffe atuwadde amaanyi olw'obulokozi tugisinga amaanyi era tubadde mu kusaba tukyali mu kusaba mutwegatteko manye batunga amaanyi mujje mu kusabe lunaku olwokusatu mwekula bize temulina budde musimanyi biki mujje tusumulule ekyalo kino mujje tusabe batulame nno bali abasamize buli lwakusatu ebikola mukikubenda mu mulimba Oluganda tumukitulya butulizi tukikube efulumi oba ya supu ejyamu supu eyo oyasikede musekereze ejyamu supu mbadde mbagamba nti mujje tunoonye Katonda Mukama netusumula ekyalo kino temwefuna bize tulina ebyokukola naye tweweeyo buli lwakusatu wenaku olwokusaba n'okusiiba olwokusatu tubeera wano okunoonya Katonda olw'eggulo ne ku makya nze mbeera ku kyoto sibeera na mu ofiisi mbeera ku kyoto Mukama alina okusumula ekyalo kino bannange abantu balokoke abantu beenenye bave mu bwavu bave mu mabanja obufuba bwe bubeera bugumu nga bunywevu Mukama yeebazibwe kyeŋŋamba kye kino Mukama atuwadde amaanyi okusumulula ebyalo n'okusumulula amaka gaffe n'okusumulula famire zaffe n'okwesumulula ffe abadde tusibidde. Lwaki tuyina erinnya ery'amaanyi. Ekyokuna erinnya lya Mukama
litukuzibwenga. Teriyo linnya lyakutukuzibwa okujjako erinnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Bwe tuba tusaba mu ssala ya Mukama waffe tugamba tutya? Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litukuzibwe. Erinnya eryo lye lyokka erina okutukuzibwa. Amannya amalala gonna temuli kantu konna. Musomanyi ogamba Biden, musomanyi ogamba Mobutu, ogamba Simanyani, temuli. Erinnya lirina amaanyi, erinnya lyokka era Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Era Bayibuli kyegamba olwasoma mu Bafiripo 2:19 nti mu linnya lino buli vviivi lirifukamira. Buli vviivi, oba mugagga, oba mwavu, oba munene, oba mutono, buli vviivi lirifukamizibwa. Erinnya lino okuba nno liweebwa ekitiibwa kye. Ekisembayo mu linnya lino mulimu okuwonyezebwa. Erinnya erya Yesu lirina okuwonyezebwa. Mulimu ebyamagero, mulimu obubonero, mulimu ebyebiyitibwa. Lwaki? Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Era mu linnya lino bw'obanga oligenderedde, Mukama akola ebyamagero n'ebyewuunyo. Lwaki? Lirina amaanyi. Linnya lya Yesu lya muwendo era lya kitiibwa. Mu linnya lino tutuukiriza Mukama kyagala n'okubotola, tufuna obulamu obujja, tuba n'amaanyi agasukkuluma ku g'omuntu. Mu linnya lya Yesu Mukama atusobozesa okwaŋŋanga enkwe za Sitaani tuziwangula, era obulamu bukyusibwa mu linnya lya Yesu Kristo. Mu linnya lya Yesu Kristo endwadde ziwona. Olina Kkookolo, olina HIV, olina omusujja, emisamba gikutawaanya. Mukama yatuwa amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo. Waliwo Oluganda omu baali babeera ku kyalo kyabwe, amaka gaabwe wennyini bwe baabeeranga nga waliwo osasire ngaliwo amalaalo mangi gakoma eri, naye nga ebiseera ebimu nga empewo zijja zikunta ne ziggula ennyumba yaabwe, era nga tezikoma ku ekyo nga egyemisimu gimanyira okujjula emmere. Bwe banga emmere nekuntamu emaze okujja nga zijjula ssebo nga ziteeka wadda, oluusi nga n'emmere zijjira n'ebula. Abafuba emmere yaabwe basula njala. Oluganda gamba nange mujje mutuyambe tutawaanyizwa n'emisama n'emisimu. Tumaze okusiba tuteeka kuki tugenda mu linnya lya Yesu Kristo ne tuzikiza emisimu n'emisambwa ku kyalo kyabwe n'abakawa. Okuva ku olwo tejjaddayo kujjula mmere kuba tegirina lukusa. Bw'obanga oli mu ttuluba eryo tokafiiramu Oluganda, yimusa okukkirizako. Ojja gamba jangu tukusabire, kujja kusabira nje siruba tujja kujjawo, naye twagala naawe obanga naawe osobola okwesabirako wennyini kuba kisoboka. Mukama tabalanya n'asaba n'ataasabe. Yesu tulina essomero n'eyokusaba, okuyigiriza n'okukwagala kw'essomero ey'okusaba. Erinnya lya Yesu Kristo lirina amaanyi era buli kimu kisoboka. Gamba nti amiina. Buli kimu kisoboka eri abo abakkiriza mu linnya lya Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Kampunzike bwe nti buli olunaku olukya koola erinnya lya Yesu Kristo. Bw'oba busibye koola Yesu, mu mbaga koola Yesu, mu kufiirwa koola Yesu, mu bulwadde koola Yesu, mu buli mbeera koola Yesu, ozimba nnyumba yo koola Yesu. Lwaki? Linnya lya Yesu
lilina amaanyi. Era mu linnya eryo tufuna obuwanguzi. Kama kwogera ayogera olwaleero nze erinnya erya Yesu binkoledde birabikako ate tukyagenda mu maaso. Lwaki? Erinnya erya Yesu lyesirika. Mukama tayinza kutuvaamu, tayinza kutwabulira kubanga alina amaanyi. Oluganda kimusooka okuyita koola erinnya erya Yesu. Beera w'amaanyi, beera n'obuvumu, teweesaasirasaasira. Yimuka olina amaanyi agakumala ng'okozesa erinnya erya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Abooluganda, obudde bugenze naye njagala tugende ku mmeeza ya Katonda entukuvu. Nga bwe twabagamba buli mwezi okusembayo tusembera ku mmeeza entukuvu. Emmeeza entukuvu eri eyo buli omu eyakkiriza Kristo ng'omulokozi we. Bw'oba walokoka, bw'oba wakkiriza Kristo, tukwaniriza ku mmeeza eno entukuvu eya Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Njagala okusoma Abakolinso essula 11 23 tugende okusembera ku mmeeza entukuvu. Bayibuli egamba nti neyeebaza n'akumenyamu n'ayogera nti guno gwe mubiri gwange oguli ku lwammwe, mukolenga bwe mutyo olw'okunzijukira nze. Era n'ekikompe bw'atyo bwe yamalawo okulya ng'ayogera nti ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange, mukolenga bwe mutyo buli munaagunywangako olw'okunzijukira nze. Kubanga buli lwe munaalyanga ku mugaati guno era omunywanyanga ku kikompe munaayolesanga okufa kwa Mukama waffe okutuusa lw'alijja. Ayi Mukama, tujja ku mmeeza entukuvu mu buwombeefu, ayi Yesu, ne mu linnya erya Yesu lirina amaanyi. Kama twanirize emitima gyaffe ebirina mitukuvu, buli akola ku kikompe ne ku mugaati guno ye munda wamu n'ebweru. Tubeere bawanguzi n'okukirawo omulabe Sitaani bonna bwe atulumbye, tumulumbe, tumubbe, tumuwangule, tubeere bawanguzi. Tukwebaza Yesu. Booluganda amaniriza ku mmeeza entukuvu.
Let's get the bread together. Let's eat it. From that one of declare fa no kuzuka como no kuzuka kwezi wana wakati no mulamu elanga mulinye ya Yesu kama nafika kwa Amaanyi kufa kubera balamu ina kuzafezo la Mungu iyo mugati wa mufena wate chikopo chaffe atunywa kabonera k'omusaayi kwa Yesu kwa sala begologosa sagolo kutukuza tufuka abana ba Katonda tufuka kyagala Mukama tubeere y'omufena kikompe ky'omusaayi kwa Yesu Kristo. Omaze Tulizuliza kumaaso go nate agano yeri Katonda ogisa omujja agano yeri Katonda mu Luganda tuliza kumaaso go yongera okwewaayo eri Mukama afuga eri obulamu bwo weweeyo nate Luganda meza ya Katonda tulisa obujja endagaano yaffe eri Mukama ddamu okwewaayo nate okumuweereza n'okumwagala n'okumukondera n'okufuna ekigambo kye n'okukola byagala tukole weweeyo Luganda tutulapula kumpi yalosuliza amaaso go weweeyo nate Katonda kama mugambe endagaano yange naawe